Abooluganda Mukama yeebazibwe. Twebaza Mukama olw'akawungeezi k'olwaleero okuba nti atusobozesezza okujja wano. Katwewombeeke tukwasa akaseera kano omutonzi, tukateeka emikono gy'omutonzi tusobole okutandika okusinza. Mukama Katonda omulungi, tukwebaza olw'ebirungi byonna by'otukoledde, tukwebaza olw'akawungeezi kano, tukukwasa mu mikono gyo akaseera kano nga tugenda okugulumiza n'okusinza. Tuteeka mu mikono gyo Rev'd Mugerwa omulungamye mu bigambo ebirungi byagenda okutubuulira olwaleero. Bannaffe abatannaba kutwegattako nabo Mukama tubaleeta mu mikono gyo, obatambuze bulungi, era n'abatasobodde Mukama obasisinkane olw'ebizibu eby'enjawulo bye balina. Ku bwa Yesu Kristo tusabye. Abooluganda tugolokoke, tutandike okusinza n'oluyimba 168 Yesu alifuga wonna. Oluyimba 168. Mukama abeere nammwe. Ayi Mukama ayinza byonna, gw'amanya emitima gy'abantu bonna n'ebigambo bye baagala, era atakisibwa byama byonna. Tukuza ebirowoozo by'emitima gyaffe ng'ossaamu omwoyo gwo omutukuvu.
tukwagalire ddala tutendereze erinnya lyo ettukuvu nga bwe kigwanira ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe. Mukama waffe Yesu Kristo yagamba nti, wulira Isirayiri, Mukama Katonda waffe, Mukama y'omu, era yagalanga Katonda wo n'omutima gwo gwonna, n'obulamu bwo bwonna, n'amagezi go gonna, n'amaanyi go gonna. Lino ly'etteeka ery'olubereberye. N'eryokubiri nti, yagalanga muliraanwo nga bwe weeyagala wekka. Tewali tteeka ddala lisinga ago bukulu. Mu mateeka gano gombi, amateeka gonna mwe gasinziira, era ne bannabbi. Ayi Mukama, otusaasire, tugayiridde, owandiike amateeka ago gombi ku mitima gyaffe. Katukakkane tuwulire ekitundu kyaffe ekisooka. Ekitundu kyaffe ekisooka kigivudde mu kitabo ekya nnabbi Isaaya ssuula ya 35 olunyiriri olusooka ku lw'omwenda. Olukoola n'amatongo birijaguza, n'eddungu lirisanyuka, lirisansula ng'ekiyirikiti, lirisukkiriza okusansula, lirisanyuka n'essanyu n'okuyimba. Ekitiibwa kya Lebanon kiririweebwa, obulungi obungi obwa Kalumeeri ne Salooni baliraba ekitiibwa kya Mukama, obulungi obungi obwa Katonda waffe. Munyweze emikono eminafu, mukakase n'amaviivi agajugumira. Mugambe abo abalina omutima omuti nti mubeere n'amaanyi, temutya. Laba Katonda wammwe alijja n'okuwalana eggwanga, n'empeera ya Katonda alijja n'abalokola. Awo amaaso g'omuzibe w'amaaso ne galyoka gazibuka, n'amatu g'omuggavu w'amatu galegguka. Awo awenyera n'alyoka abuuka ng'ennangaazi, n'olulimi lw'akasiru luliyimba. Kubanga amazzi galitiiriikira mu lukoola, n'emigga mu ddungu, n'omusenyu ogumasamasa gulifuuka ekidiba, n'ettaka ekkalangavu nzizi z'amazzi. Mu kifo eky'ebibe mwe byagalamiranga muliba omuddo n'ensaalu n'ebitoogo, era eribaayo oluguudo n'ekkubo, era liriyitibwa kkubo lya butukuvu. Abatali balongoofu tebaliriyitamu, ne liriba ly'abali abatambuze, weewaawo abasirusiru tebaliriwabiramu. Teribaayo mpologoma, so tekulirinnyako nsolo yonna ey'amaddu. Teziribikkayo, naye abanunulibwa be bye balitambuliramu. Ekigambo kya Mukama kitukomyawo. Ekyokubiri kivudde mu Zabbuli ey'ekinaana egamba nti, eweema zo nga nnungi, ayi Mukama ow'eggye. Emmeeme yange yeegomba era ezirise olw'empya za Mukama. Omutima gwange n'omubiri gwange bikaabira Katonda omulamu. Weewaawo enkazaluggya yeerabidde ennyumba, n'akataayi ekisu we kanaabikkira obwana bwako. Bwe bityo bye byoto byo, ayi Mukama ow'eggye, Kabaka wange era Katonda wange. Balina omukisa abatuula mu nnyumba yo, banaakutenderezanga. Alina omukisa omuntu amaanyi ge bwe gaba mu ggwe. Enguudo ezigenda mu Sayuuni nga ziri mu mutima gwe, nga bayita mu kiwonvu eky'amaziga, bakifuula ekifo eky'ensulo. Weewaawo ddumbi akibikkako n'omukisa, bava mu maanyi ne baggukira mu maanyi. Buli muntu mu bo alabika mu maaso ga Katonda mu Sayuuni.
Ayi Mukama Katonda ow'eggye, wulira okusaba kwange, otege okutu Ayi Katonda wa Yakobo. Tunula Ayi Katonda engabo yaffe, olabe amaaso g'oyo gwe wafukako amafuta, kubanga olunaku lumu mu mpya zo lusinga 1000. Njagala okuba omuggazi mu nnyumba ya Katonda wange okusinga okutuula mu weema z'obubi, kubanga Mukama Katonda y'enjuba, y'engabo. Mukama anaagabanga ekisa n'ekitiibwa, tammenga kintu kirungi kyonna abo abamutendereza. Ayi Mukama ow'eggye, alina omukisa omuntu akwesiga ggwe. Ekitiibwa kibe kitaffe n'eri Omwana n'eri Omwoyo Omutukuvu, nga bwe kyali olubereberye, bwe kiba ne kaakano, bwe kiriba emirembe n'emirembe. Amiina. Enjiri nga bwe yawandiikibwa Luka Omutukuvu essuula 9 okutandikira ku lunyiriri olw'18. Egyoli Ayi Katonda. Awo olwatuuka bwe yali ng'asaba yekka, abayigirizwa be baali naye wamu. Ne bamubuuza nga bagamba nti, ekibiina kimpitaani? Ne baddamu ne bagamba nti, Yokaana Omubatiza, naye abalala nti Eriya, n'abalala nti ku bannabbi ab'edda omu ku abo azuukidde. N'abagamba nti, naye mmwe mumpitaani? Peetero n'addamu n'amugamba nti, gwe Kristo wa Katonda. Naye n'abakuutira n'abalagira baleme okubuulirako omuntu ekigambo ekyo, ng'agamba nti kigwanira Omwana w'Omuntu okubonyaabonyezebwa ebingi, n'okugaanibwa abakadde ne bakabona abakulu n'abawandiisi, n'okuttibwa, era ku lunaku olwokusatu okuzuukizibwa. N'abagamba bonna nti omuntu bw'ayagala okungoberera, yeefiirize yekka, yeetikkenga omusaalaba gwe buli lunaku angoberere. Kubanga buli ayagala okulokola obulamu bwe alibubuuza, naye alibuuza obulamu bwe ku lwange oyo alibulokola. Kubanga kuli mugasa ki omuntu okulya ensi yonna nga yeebuzizza oba yeetunze? Kubanga buli ankwatirwa ensonyi nze n'ebigambo byange, oyo n'Omwana w'Omuntu alimukwatirwa ensonyi lw'alijja n'ekitiibwa kye bw'alijja oyo Omwana w'Omuntu alimukwatirwa ensonyi lw'alijja mu kitiibwa kye ne mu kya Kitaawe ne mu ky'abamalayika abatukuvu. Naye mbagamba mazima nti waliwo abayimiridde wano abatalirega ku kufa okutuusa lwe baliraba obwakabaka bwa Katonda. Tukwebaza Ayi Katonda olw'enjiri eno entukuvu ey'ekitiibwa. Katugolokoke tuyimbe oluyimba olwokubiri 169, neegomba nnyo okuwulira 169.
Sabe Ngawe Tuli. Kama Katanda Wafe, Tukwe Gaidi, or take Metima Jaffe, Okulure, Chigambo Chomo, Bigambo, Biogenda, or Kwaganafe, Kuba Yesu Christo Makamo Wafe. Amina. Utuleko. Panangian Sanyo Kubalava, Mwebari Nyo or what Kwanariza, and Gabuli Joe, Netago Ku Bategeza, Omuchalawangi, Nabana Bafe, Ekkanisa Yafe, Babala Musa in Nyo. It's a great joy to be here again, and I always enjoy just being able to sing, to pray, to share communion in Luganda. Ncha kola okubulewa bulungi mululimi wakatonda Luganda. So we'll mix some Luganda and some English. But let me start with a Luganda proverb. You know, mumani bulungi olugero Lugamba nti kamu kwe muganda. Kamu kwe muganda. Little by little, you get some more. And it seems to me that although we still hear that the number of COVID cases is still serious, little by little, we are returning to normal life. Little by little, things are becoming more possible. People are becoming more ambitious. In my church at St Mark's this morning, at the end of the service, we prayed for 4 people. One was travelling this week to Nigeria. Another one was travelling to Ghana. Another one was travelling to the Democratic Republic of Congo. Another one was travelling to South Sudan. So I thought our church was like the international departure lounge of Heathrow. And we were saying that a few months ago, nobody was travelling anywhere. You couldn't even go to Thornton Heath from London, maybe. But now, little by little, things are becoming possible. People are saying, okay, this red thing has gone. Now there's no need to quarantine. Some of the things we valued, some of the things we wanted to do are being restored to us. And although there is the voice of caution, there's the voice which reminds us that there's still work to be done, there is still a worrying amount of infections. It seems that we are getting through back to the way things were. And I'm sure some of you, or some within our congregation, are now thinking, I can travel again to Uganda or to wherever else you want to go. Slowly but surely, we have that sense that we are returning to being able to do some of those things, with that little bit of fear that maybe suddenly Christmas will be taken away again, or maybe it won't be. There's a bit of uncertainty, but we see so many good signs, like I say, of international travel, of things, the old possibilities, the old normal becoming something of the new normal. And I don't know what news you get from Uganda, but there was some very worrying news about 2 bombs which went off in Kampala in this last week or so. But for me, I had some good news. From 1996 to 2000, now I was in Namagongo. I was the Mubusumba bwe Namagongo, and also the Omukulu bwe Essomero, the seminary of teaching clergy. And we made so many good friends. We were 8 years in Uganda, 4 years in Namirembe, but then 4 years in Namagongo. And we keep in touch with so many friends at Namagongo, particularly at the seminary and in the parish of Namagongo. And last time I went to Namagongo was in November 2019, just a few months before pandemic and lockdowns and all of those things. And the reason I went there in November 2019 was we were celebrating 20 years from when we had built a new church in Namagongo, which was built while I was there. And so they invited me back for the 20th anniversary. And then when we had finished the service of Thanksgiving, they said, now, Reverend Mugerwa, we are also starting another building. Just near the church, we want to build a big hall for the youth. Namagongo's population, like so much of Greater Kampala, has grown so much in these last 20 years. And they said, there are so many abatuvaako
We want to build not their own church, but a hall where we can teach them Bible studies, we can have some activities. It will be a youth hall. And after the service, I went with some of the other visitors and we laid the first stone. And we prayed, and then the building work started the next week. November, December, January, February, they had started, they had got it up, I think, to not to the roof, but just to the ring beam. And then pandemic came, lockdown came, people couldn't work, people didn't have money, all of those things which you know. And I think in some ways, those in Uganda, although the illnesses and the number of deaths has not been as high, I think lockdown really hit people hard. And really the work was stopped. But this week I had some news that they have restarted. They said, now money has come in, people have now got some more money, they had received some donations, and they sent me some pictures that they were now roofing that building. And it lifted my spirits. It really pleased me to see that a place which I knew and loved so well was now rebuilding. We are back on the task, we are back to work. It wasn't one of those buildings which was just going to let the grass grow over it and people say, they started but they didn't finish. Now the roof is being put on and there is a new impetus. And it seems to me, as I said, come on, little by little, we are getting a bit further along the way. And I think the Bible encourages us to keep going, even when things stop or when things are difficult, not to give up. Last Saturday at St Mark's Church, we had the privilege of hosting a Thanksgiving service for the alumni, the old girls of Gayaza High School. And it was a wonderful service. They were giving thanks for their school. They were also giving thanks, as we do at All Saints, for those who have gone before us. They listed out the old girls and old members of staff who have already gone ahead to heaven. And they said, we are giving thanks for these lives. And they were being inspired by the lives they remembered. But amongst the congregation, there were some, mostly it was the old students, but there were also some old members of staff. And there were one or two real heroic ladies who there was a head teacher called Anne Cutler. She's now 94, 95, something like that. And she was there. And all the ladies who were there gave her so much respect, as you would always give respect to your head teacher. But they said, this woman is a real saint. This woman, and the one before her, and the one before her. It was almost like an apostolic succession of heroes. And they said, these people, their dedication, their faithfulness has inspired us. You may know the motto of Gayaza Girls' School, Gayaza High School. Their motto is in English. It simply says, never give up. And they have a school song where they sing, never give up because God will help you. Never give up because God is faithful. Never give up because God will see you through. So the motto is what we should do, or what the students should do, the girls of that school, never give up, keep going. But the song which goes with it talks about don't give up because God is the one who is going to see you through. And the Bible encourages us to believe in the God who helps us rebuild, the God who helps us restore, the God who gets us back into the way he wants us to go. And what I love about some of the readings we had today, in Isaiah 35, it was all about difficult things changing into wonderful things. Isaiah says, let the desert blossom as a rose. I don't know if you've ever been to a desert, a wilderness, where nothing grows. It's so dry. And Isaiah says, even the desert, beautiful flowers, crocuses, roses can grow up. And he has the vision that something which is dead and barren will be life and flourishing. And I think whenever times are hard or dry, when our lives seem like a desert, when it seems that nothing fruitful is coming, the Bible encourages us to believe in the God who turns things around. The kingdom is coming. God is on the move. And all through the Old Testament,
It's like a drumbeat going through the Old Testament. Somebody is coming, somebody is coming, somebody is coming, somebody is coming. And then the New Testament tells us he has come, and his name is Jesus. But even in the New Testament, you've still got that sense of almost like a drumbeat. God is at work. God is still building the kingdom. God is still working his purposes out. God is still at work. And the Bible, both Old and New Testament, encourages us to believe God's kingdom, God's power can change the impossible. The desert flourishing as a rose. I told you an encouragement from Namagongo. Let me tell you a very quick encouragement from my own churchyard. I think you all know where my church is because it's on the main bus route. It's outside, it's opposite the Oval Tube Station. Next time you are in a car or on a bus or even bicycle or walking past my church, St Mark's opposite the Oval Tube Station, we have a big churchyard there. And some of the land from about 50 years ago was taken over by Lambeth Council. They are the ones who own the churchyard. And in some ways it's good news because it means it's their responsibility to cut the grass and to sweep the leaves. I don't have to spend the whole day with my slasher cutting the grass. They can do that for me. But around 3 years ago, we had a member of our congregation who didn't realise it was the council land. They thought it belonged to the church. And she said, I've applied for some grants to get some money to build a playground for children, swings and slides and things like that. And she had applied for a grant and had got £20,000. And I said, oh, okay, that's wonderful, but I need to get permission from the council. And it took such a long time. Here was a gift, but it was still difficult to get through all the bureaucracy. They were very worried that if you put a slide or a swing, a children's play equipment, too near the tree will become stressed. That's what he said. The tree officer said the tree can feel tired and feel stressed because the people are jumping on the ground. And I looked at the trees. The trees are maybe 200 years old, and yet this poor tree will suffer if people are playing near the tree. So we had a long saga of backward and forwards. Would they let us put the park? Would they let us? We had the money. It wasn't a matter. Normally people are arguing about money, but it was arguing about whether the tree would be upset. So we spoke to the tree. No, we didn't speak to the tree. We spoke to the tree officer and we negotiated a bit, and it was a long story. But eventually it got built. And when you go past on a bus or in a car, have a look and see if there's some. It's not a big area. There's maybe only about 8 or 9 pieces of equipment. But every time I go past and I see children playing on it, it warms my heart to think, now there's a small part of our churchyard which is providing some play area for local children. And I came across a verse in the prophet Zechariah, Zechariah chapter 8, verse 5. And the prophet Zechariah again is talking to the people who have been in exile. And he's saying, there will be a restoration. You will come back to Jerusalem. There will be a new start. There will be a build-up. God's kingdom is on the move. Never give up, because God is still working. And in Zechariah chapter 8, verse 5, we read these words. Let me see if I can read them. Zechariah says, Nenguto echibuga, zirijula abalenzi, nabawala, angabazanyera, mungudo zacho. In the English version it says, there will be the sound of boys and girls playing in the road, or playing in the streets, and children playing will be a sign of peace. In times of war or conflict, children are not playing in the streets, are they? They're hiding in their houses. And Zechariah is saying that's what it's been like, but there will come a time when children playing outside will be a sign of peace and enjoyment. And then he goes on to say, and when God restores us, when we come back from exile, it'll be a place where old people can sit and walk with their sticks, and they can talk. And there's a modern version of the Bible which you've probably
have heard about called the Message, which isn't an exact translation, but it's a paraphrase. And the message in these verses says, children will play in the parks. It will be a good city to grow up in. And old people will sit and talk and put the world to rights. A good city to grow old in. And those verses just talking about children playing, and then having seen that in our churchyard, it's just little signs of God's goodness, God's healing, God's rebuilding, God's restoration. Muganda. Little by little, we are seeing signs of God's kingdom, and we are seeing signs of rebuilding. But it's much more than just rebuilding after pandemic, or repairing some buildings, or building a playground. What Isaiah was talking about was really something even more world-changing. He says we are on a journey with God. He talked about the highway of holiness. The psalm we read, Psalm 84, again talked about the pilgrims on a journey. The Christian life is a journey. We go through ups and downs like any journey. Whenever you go on a long journey, you always have a story to tell. You always have, you meet somebody, or something goes wrong, you lose your luggage, you get it back, there's some delay. Everybody who has a journey, who's ever been on a journey, has a story to tell. For me, one of the strangest journeys I had was, I landed once at Nairobi airport. Kenya is a very welcoming country, as our pastor will tell you, and a taxi driver said, "Karibu Kenya," and he was very friendly, and my wife and I and our children, we got in the taxi and we told him where we wanted to go. And as he drove from the airport, I thought, there's something strange, I'm sure we should be going that way. And he went that way, and then he went, and after a while I said, "Which way are we going?" He said, no, I know where I'm going. And sure enough, he got us to the place we were looking for, but he went a very long way round. And I said, "Do you know, I'm very grateful you got us to the place we wanted, but why did you go that strange route?" He said, "You know, my car has a problem turning right, so I can only turn left." And then he turned left again, and left again, and so he had to go all the way around Nairobi, turning left rather than turning right. And that's why we took such a strange route. We wanted to go there, but to get there, we had to go there. That wasn't the highway of holiness. That was a problem caused by a man who couldn't turn right. So, but we are on a journey. We have stories to tell on any journey. And the Bible likens our life with God as the highway to holiness. God is on the march. God is on the move. His kingdom is coming in. When we say the Lord's Prayer, we say, "Your kingdom come." We're saying, bring it on, bring in the kingdom, be on the move, and we sign up to walking with God. And you know, sometimes that will involve hardship. The gospel reading said, if anyone wants to follow me, what would you say if you were a salesperson, if you were the Messiah and you wanted to make it attractive? You would say, if anyone wants to follow me, they will find wonderful things. Now, Jesus could rightly have said, they'll find healing, they'll find peace, they'll find purpose, they'll find life, they'll find eternal life, they'll find forgiveness. But Jesus in the gospel reading today said, if anyone wants to come and follow me, they need to take up their cross. They need to deny themselves. An advertiser, a marketeer would say that's not very good advertising. You're telling people that it's not going to be all wonderful. And Jesus would say, no, there will be times where we have to have self-sacrifice, where we have to say no to certain things, where the journey will be bumpy, where we'll want to go this way, but we'll be taken the other way. But we are called to follow Jesus, and we are called to know, most of all, that he walks with us. Don't we love the words of Psalm 23? Even though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, because you are with me. We walk sometimes through the valley of the shadow of death, through bereavement, through darkness. We sometimes have to take up our cross, but we know God walks with us, and that there is something better. I think today, as you know, is the last day of October. Tomorrow is the day we know as All Saints' Day, and it's a time when we are put in mind of those who've gone ahead of us. Not just the saints of old,
old, St Peter and St Thomas and St Philip, but the saints who've gone from us in this last year, or this last month, or in our most recent memory. People who've inspired us. And we say we are walking in their steps. There's a lovely, very popular song which you will know in English. I don't think it's ever been translated into Luganda, but maybe I've missed it. But you know that song, "Oh, when the saints go marching in." I want to be in that number, when the saints go marching in. And there's a sense in which that's the song of the church on All Saints' Day. We are marching, we are walking, we are going along with the saints, those who've gone before us. We say thank God for their lives. Not just the ones who've died, but even the saints who inspire us today. As I said with those Kkanisa girls, inspired by their saintly 94-year-old former head teacher. We are on the march with Jesus. We are on the march with the saints. And I think probably all of those readings we had today had something about a journey. The pilgrims of Psalm 84, travelling through the valley of tears. Isaiah saying the journey is back to seeing the desert flourish as a rose. And Jesus saying, come with me. It will not always be easy. There will indeed need to be times where you need to take up your cross. But all of them are saying, let's keep going. Never give up. Never give up because of God's promise. Never give up because God is walking with us. When we come today to share in Holy Communion, we have some candles here on the front of the altar. And it may be that if you are thinking particularly of somebody you are grateful for, somebody who you miss, somebody who you've lost in your family or within the church, and you simply want to come and say, that person was a light to me, that person was an encouragement to me, then you can light one of these candles, and it can just be your way of saying, thank you God for Gundi, for whoever it may be. Thank you God for my brother, that saint who has gone ahead of me. Father, grant me the grace to walk in their steps, so that when the saints go marching in, we are indeed among that number. Mukama abere namwe. Katugolokoke twatule enzikiriza. Nzikiriza Katonda omu ayinza byonna, omutonzi w'eggulu n'ensi, era Mukama Yesu omwana yazaalibwa omu yekka Katonda, eyazaalibwa kitaawe ng'ensi yonna tezinnabaawo, Katonda ava mu Katonda, omusana okuva mu musana, Katonda ddala ava mu Katonda ddala, eyazaalibwa teyatondebwa, eyatondebwa ebintu byonna, ye yava mu ggulu n'akka ku lwaffe obulokozi bwaffe, n'atwalibwa ku bwoyo omutukuvu mu muwala atamanyi musajja Maliyamu, n'afuuka omuntu, n'akomererwa ku musaalaba ku mirembe gya Pontiyo Piraato, n'attibwa, n'aziikibwa, ku lunaku olwokusatu n'azuukira mu bafu, n'agenda mu ggulu, era atudde ku mukono ogwa ddyo wa Katonda Kitaffe, era alivaayo okukomawo okusala omusango gw'abalamu n'abafu, obwakabaka bwe butali ggwaawo. Era nzikiriza Omwoyo Omutukuvu, Mukama omugabi w'obulamu, ava mu Kitaffe ne Mwana, asinzibwa, atenderezebwa wamu ne Kitaffe n'Omwana, ayogerera mu bannabbi. Nzikiriza n'Ekkanisa y'abantu bonna, era ebuna wonna ey'abatume, njatula okubata era nsuubira okuzuukira kw'abafu n'obulamu bw'emirembe egigenda okujja. Amiina. Katuyimbe oluyimba 253 twagalane.
Bannayuganda, katweyongere kubumba emitima gyaffe okusaba okwegayirira Mukama waffe omulungi, tuzze maaso go katuyina ensonga nnyingi, naye okusooka byonna twagala okwebaza Taata kubanga otukoze bulungi. Tukwebaza naddala ffe bw'owadde omukisa, bw'owadde obusobozi, bw'owadde amaanyi, bw'owadde obulamu okuba nti tuzze mu nnyumba yo kubaako ekyenjawulo kituulira okuva gy'oli. Tukwebaza kubanga otwagadde, tukwebaza olw'omukwano gw'otuwadde, tukwebaza okutugabirira kubanga tulidde, tunywedde era tulabika bulungi. Tukwebaza tikubanga tuzze ng'abooluganda akabonero ak'obumu. Kyetuva tukwegayirira mu kiseera kino Mukama wange, okkirize omwoyo gwo omutukuvu ayongere okubeera wamu naffe nga tugenda okwogera era nga tuleeta ensonga zaffe mu maaso go. Wakati mu zo tulina bingi, naye kannokole ku zino zokka Ayi Mukama, n'endala onootuwanga bw'onooba osiimye. Kyenva nkulembeza Ekkanisa yo Ayi Mukama ebuna wonna, nga nkulembeza abakulu baayo, abakulembeze b'Ekkanisa wano mu Bungereza, okuviira ddala ku n'abakyala atwala Ekkanisa eno eya Bungereza, so nga ate yatwala n'obukulembeze obw'engeri zonna, ne bonna baakulembera nabo Ayi Mukama, Prime Minister ne banne be batwala eggwanga lino mu maaso. Bawa obulamu, bawa amagezi abakola omulimu gwabwe, basobole okutegekera abantu bo mu ngeri esaanidde. Pa Ekkanisa yaffe ey'e Uganda mu ngeri y'emu nga nayo ekola omulimu ogw'okuzimba obwakabaka bwo. Kitange, Ekkanisa yeeyita mu kusoomoozebwa kungi kubanga embeera mwekolera si nnyangu, naye abaddu bo n'abazaana bo okuviira ddala ku mulabirizi Ssaabalabizi wa Uganda Kazimba Mugalu kutuukira ddala ku Mubuulizi asembayo wansi, abakebezi na buli omu akola omulimu gw'obwakabaka bw'omu Kkanisa. Leeta omwoyo gwo omutukuvu abe wamu nabo, abaluŋŋamye, ow'amagezi, kubanga bizibu b'eŋŋanga bingi bye bakoleramu, naye ng'ate balina okukola omulimu gwo. Pa Ekkanisa zaffe wano zaffe ez'Abannayuganda eziri wano mu Bungereza, kulembeza wano wennyini we tuli, ate entebe nnyingi nnyo ziri mu Kkanisa wano, naye abantu bo tebaliiwo. Ayi Mukama, tuleeta abantu bo bonna bateekeddwa okubeera wano, tubaleeta gy'oli kubanga gw'omanyi kinoomu embeera gy'ayitamu. Bayimuse Ayi Mukama, kubanga nti bwe munaabeera nga babiri oba abasatu nga mukuŋŋaanidde wamu, nange naabawanga omukisa. Taata, tusanyukira nnyo era twenyumiriza nnyo mu kuŋŋaana ne tusaba ng'abooluganda era ng'abaana ab'endeemu. Naye bwe tujja wano bannaffe ne tutabalaba, tweraliikirira, tuggwaamu amaanyi era tunafuwa. Kyetuva tuleeta ensonga eno gy'oli Ayi Mukama,
oyimuse abaddu bo n'abazaana bo kinoomu gye bali, ebibakutte bibasumulule, kubanga tukkiriza era tukimanyi nti kyosibye teri akisumulula, so nga n'ekyosumuludde tewali akisumulula. Ayi Mukama, wakati muffe mulimu abalwadde oba tulina abalwadde era n'abamu bafiiriddwa, tubaleeta mu mikono gyo. Endwadde nnyingi, tulina endwadde ez'omwoyo ate era n'ez'omubiri, naye nga mu byonna Mukama gwe musawo asinga bonna. Lungamya abasawo bo, tubawa amagezi, tubawa okumanya, bajjanjabe. Abajjanjabe ez'omwoyo nabo bw'otyo. Ayi Mukama, bakwatire ddala awawaluma, abantu bo bawone. Banaawona nabo banaakumanya nti oli Katonda era Katonda ddala. Tuleeta famire zaffe gy'oli Ayi Mukama, wakati muzo oyongere okwagala, oyongere obumu, abaana okuwulira bakadde baabwe, abazadde okuwulira abaana baabwe, singa abatwala amateeka okuva mu baana naye nga babawa omukisa nabo okubaako kye boogera. Wakati wabeerewo okutambulira wamu, ng'abakulu bazimba abato, nga n'abato bawuliriza bye babagamba. Ayi Mukama, kubanga abato ky'ekibira, gy'emiti emito gigumisa ekibira. Ffe abasuumuse emyaka Ayi Mukama, nkyo ojja tuggyawo, naye bo be tulinamu essuubi. Naye Mukama tubeere, tusobole okulera abaana abo, tubalere mu ngeri ekuweesa ekitiibwa era ekusanyusa. Essaawa eri bw'etuuka ng'osazeewo okututwala, tulekewo abo obuvunaanyizibwa abali kusanyusa era bali kuweesa ekitiibwa nga bakola ebyo Ayi Mukama by'olagira era eby'ensonga. Obwakabaka bwo kubanga bugenda mu maaso obutaddirira. Ndeeta eggwanga lyaffe Uganda, kinoomu ku ffe wano gye tusibuka. Ayi Mukama Katonda wange omulungi, tujjula ennaku, tutya okukaaba n'okweraliikirira olw'ebyo bye tuwulira, olw'ebyo bye tusoma, n'ebyo byennyini bye tulabako ebigenda mu maaso, nga tetukyalina kisa, tetukyalina buntu bulamu, tewakyali kwagala, kambwe nga bungi nnyo. Ayi Mukama omulungi w'ekisa, kubanga lyaffe eddungi lye watuwa tulyonoonye. Watuwa embeera y'obudde nga buli ayitawo omugenyi agyegomba, nga yandyagadde agambe nti senga nange ndi wa wano, naye ffe be waliwa tetukimanyi. Ayi Mukama omulungi ow'ekisa, leeta omwoyo gwo omutukuvu akwate ku buli gwe kikwatako, oba mukulembeze, oba muweereza mu mirimu egy'enjawulo, oba muzadde, oba mwana, buli munnansi eyo Ayi Mukama, ffenna gye tuli Ayi Mukama, tumanye nti gwe Katonda waffe, ffenna gwe watutonda, tuli baana bo, tososola, kale naffe tuleme okweyawula, naye tumanye tube n'okwagala nga tumanyi nti tuli baana ba mundemu. Twagalizaŋŋanye, tukumagane, tusonyiwagane, obukyayi buggweewo Ayi Mukama,
bwetyo eggwanga lyaffe ligende mu maaso nga tulyeyagaliramu nga bwe walitwagaliza. Ayi Kitange omulungi, ebyokusaba tulina bingi, naye Taata ndeeta abaddu bo n'abazaana bo, omusajja wa Katonda omuweereza wo bayise ba saint oba abajulizi mu bulamu bwaffe kinoomu, ng'abamu bawummula ng'abalala bakyali balamu, naye kandeeta abo abaawummula. Ayi Mukama, ngenda kusoma amannya gaabwe Ayi Kitange nga tubateeka mu mikono gyo. Taata Samuel Kataza, John Sematiko, Captain Sam Kavuma, Miriam Namutebikaya, Paul Neo Kavuma, George William Mugumba, Douglas Mugumba, David Mugumba, Leah Mugumba, Christine Mugumba, Wilson Chiwanuka, Douglas Bogere, Brasio Senfuka, Joyce Nava, Mama Ndagire, Senga Sekamate, Mama El Dungulo Vinsa, Florence Serwanga, Mukyala Jane Bukirwa, Taata John Sembatya, Dominic Kimenya, Jasper Lutaya, Taata Nsereko, Lydia Kobusinje, Sari Martin, Eliza Mubezi, Professor Nobo Banadda, Sentongo Peter, Maxine Kudo, James Mulondo, Grace Namazi, Keret Lutaya, Gate Sebabi, Christopher Kajiri, Dr. Samuel Mutumba, Tata Mikaya Mutumba, Mama Margaret Mutumba, Mama Esther Mukasa, Mama Nora Kasirye, John Kajubi, Juliet Sanyonga, Sarah Joanita Naziwa, Christopher Chaines Ekirembwe, Penny Nakabeba Amoti, Kenneth Musinguzi Alari, Tata Chaineta Muzadde, Mama Maria Najemba, Tata Sarongo ne Nalongo Kibirige Rwabidongo, Christopher Luja, Henry Kavuma Musi, Edith Namukasa, Fred Boji, Sylvia Naiga, Moses Kato, Leon Isaac Zizinga Lumala, Sez Zizinga Bulega, Paul Bossa, Karen Bossa, Harriet Bossa, Richard Bossa, Sarah Bossa, Tata G.W. Banyikire, Mama Joyce Banyikire, Helen Chigude, Benon Kiza, Catherine Nachwala, Wilson Mayanja, Paul Chiteke, Joseph Christopher Nsubuga, Charles Kitio, Christopher Sekirembwe Chaine, Sarah Naziwa, Juliet Nanyonga, Florence Nambalirwa, Reverend John Kalungi, Festo Wakatama, Manjeri Nalwanga Baliruno, Samuel Kibuye, Christine Nasos Kibuye, Robina Nanyonjo, Stephen Senyonga, Daniel Nkonge, James Nanumba, Rovinsa Kawuda, William Guremye, Samuel Nanumba, Senga Victoria Nalumanya, Tata Stephen Kafero. Ayi Mukama, abantu abo betusomye n'abalala bangi betutasobodde, Taata tubateeka mikono gyo era tukusaba obawe ekiwummulo ekirungi Ayi Mukama eky'emirembe, kale ne ku lunaku luli bw'olijja okusala omusango w'abalamu n'abafu. Ayi Mukama tusaba nti mu byonna mu bulamu bwabwe baayitamu Ayi Kitange
baali mu mubiri si mwangu, gutufuga gutukozesa bye tutasaanidde kola, naye olondeyo mu byonna bye baakola, olondeyo ne bakali bakamu bwe kati katono nnyo bwe kati. Ayi Mukama, ng'otunula mu bitabo byabwe, kino omukubo obasonyiwe, era Kitange ku lunaku luli obakkirize ne bwe kuba kutuula butuuzi wansi w'ebigere byo. Ayi Mukama omulungi, kye tusaba obawe emirembe, obalire mu bamalayika bo ku lunaku olw'omusango. Ebyo nno byonna Ayi Mukama mbisabye nga mpita mu muddu wo mu linnya ly'omwana wo Yesu Kristo Mukama waffe, amiina. Abooluganda, mu kaseera kano tugenda kuwaayo ebirabo, naye mbajjukiza nti bwe munaaba mujja maaso okusembera, mujja wano ne mukoleeza kando oba akasubbaawa ku lw'abantu bammwe bwe tunaaba nga muzza okusembera. Naye tugenda kuwaayo ebirabo, naye tuteeka account details waggulu wali, oba Mwami Kalanzi atera okuziweereza ku email bw'oba tosobola, bw'oba oyagala kukola direct debit. Katugolokoke nga tugenda okuwaayo ebirabo nga tuyimba oluyimba 171 omusumba wange Mukama. ngamba obubonero amateeka ga Katonda
Okutambulira mu makubo ge amatukuvu kakalana zonna, musebenga mukkiriza, mutole sakramenti eno entukuvu ebasanyuse. Batulire ebibi byammwe Katonda ayinza byonna, n'emyoyo emikakamu nga mufukamidde ku mavivi gammwe n'obuwombeefu. Enna tusabe Katonda ayinza byonna, Kitaawe Mukama waffe Yesu Kristo, mutonzi w'ebintu byonna, asala omusango gw'abantu bonna, twatulire ebibi byaffe, n'okunoona kwaffe okuggibwa tukukoze, obubbi ennyo mu bigambo byo twakuleezeza, ne bye twakagedde, ne bye twakakoze, ng'otumenye ekitiibwa Katonda kyetugudde ekisanya ennyo, obusungu bwo twongereze ddala, tudwalire ebibi byaffe, tubidukire ennyo, otutuweemu, ayi kitaffe w'ekiisa kyonna, omwana wa Mukama waffe Yesu Kristo, tusonyiwe ekiisa tugezenga, tusanyusenga mu mpisa empya, kakana n'ennaku zonna, ekulumizibwe, etendezebwe kubwa Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Katonda ayinza byonna, kitaffe ow'eggulu, eyosuubiza olw'ekiisa kye ekingi okubasonyiwa bonna abaana gy'alyanga abenywezagana, era nga abakkiriza masema, abasaasimbwe, abasonyiwe balokole mu bibi byammwe byonna, abanyweze babe amaanyi mu birungi byonna, abatuuse mu bulamu obutakwawo, kubwa Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Muwulire ebigambo ebisanyusa obulokozi bwaffe Kristo byagamba bonna abamutuukira amazima. Muti gye ndi mmwe mwenna abakoye era bwe zituweerwa, nange n'abawummuza. Katonda eyayagala ensi bw'atyo n'okuwaayo n'awaayo omwana we eyazaalibwa omuli yekka, buli muntu yenna amakkiriza alimukubula naye abeere n'obulamu obutagwawo. Mukama abeere nammwe. Abeere n'omwoyo gwo. Muyimuuse emitima gyammwe. Mugiyimirize eri Mukama. Tweyanze Mukama Katonda. Kola bwe tusaanira tusaana. Kirungi kisaana nnyo kitubonedde ddala okukweyanza ebiro byonna ne mu bifo byonna, ayi Mukama Katonda ayinza byonna atagwawo. Naffe awamu n'abamalayika abakulu, awamu ne bajjajja ne bannabbi, abatume n'abajulirwa, ekibiina eky'omuggulu ekitukuvu kyonna, kyetube tusuuta tugulumiza erinnya ekitiibwa nga tukutendereza Mukama, nga tugamba nti omutukuvu, 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 Katonda w'ensi, eggulu n'ensi kitibwa n'okubaazibwa gy'oli, ayi Katonda ayinza byonna. Kitaffe omukulu, kubanga gwe mu kisa kyo ekitegeerekeka wawaayo omwana wo omu yekka Yesu Kristo okutwala obuzaalibwa bwaffe, okufeera ku musaalaba olw'okutununula. Gwe yawaayo obulungi okumu sadaaka ennamba entuufu etambulako eyomalira ddala okutangira ebibi by'ensi zonna n'okubijjaawo n'ateekawo ekijjukizo eky'okufa kwe. Omuwendo omungi okutaligwawo okutuusa lwalikomawo, n'alagira mu njiri y'entukuvu okugikwatanga, ayi Kitaffe w'ekisa, tukwiga ebiri n'obuwombeefu otuwulire. Otuweefeebwe tunatoola ebitonde byonna bino omugaati n'envinnyo. Omwana w'omulokozi waffe Yesu Kristo, ng'ebwe yalagira ng'atujjukira okufa kwe, bwe bamutta, tugoberwe omubiri gwe, ogulina omukisa omungi n'omusaayi gwe. Ekyo kyeri kyebaawo Omulamu olukwe yaddera omugaati, gwe yamala okwebaza nagumenyimenyi, n'agabeera abagirizwa be, n'abagamba nti mutoole mulye, guno gwe mubiri gwange okwewaayo okulwammwe, mukolenga bwe mutyo okutikira nze. Era bwe bamala okulya n'addera bw'atyo ekikompe, bwe yamala okwebaza n'abagabeera, n'agamba nti mulye mweno ku eno, kubanga eno gwe musaayi gwange ogw'endagaano empya, ogiyise ku lwammwe ne ku lw'abantu abangi okugyawo ebibi. Mukolenga bwe mutyo
bulindwe abatuvaako otukia anzi. Amina. Babanji tuli omubiri gumu kubanga ffenna tutwala okukati emirembe gya Mukama waffe kibenga namwe bulijjo. Mukama wa kisa takamanga kusabira walemezo yo yeno gatwesiga obutukulivu bwaffe wabula okusasako okuli mukunji tasada kanye naye gwe Mukama atatulatula alina ekisa bulijjo nebiro byonna. Ayi Mukama oli ekisa tuli mu kisa tuli ekyo omubiri gw'omwana wo omwagalwa Yesu Kristo tuli tuti omusaayi gwe ogw'omuwendo omungi ennyo tubeere muli ayebeere muffe emirembe n'emirembe. Amiina. Omubiri gwa Mukama waffe Yesu Kristo gukumye omubiri gwo n'omwoyo gwo okutuuka obulamu obutagwawo n'omusaayi gwa Mukama waffe Yesu Kristo gukumye omubiri gwo n'omwoyo gwo okutuuka obulamu obutagwawo. Amiina.
tusabe esali ya Mukama waffe. Kitaffe ali mu ggulu, byonna bitukuzibwe, obwakabaka obujje, byakala bikole mu nsi, nga bikole mu ggulu. Otuyeyo byaffe leero, osonyiwe kwonona kwaffe, nga ffe tunabatoonana. Totwale kukemebwa, natukole mu bulimu. Kubanga obwakabaka n'obuyinza n'ekitiibwa bibyo emirembe n'emirembe. Amen. Bana tusabe webaza Mukama. Webaza Mukama gw'emmeeme yange. Ebyona ebirungi yange. Webaza ebirungi. Webaza Mukama gw'emmeeme yange. So tebalabira birungi byonna. Sonyiwa ebikolo byonna ebitali bitukuvu. Owonya endwadde ezo zonna. Anunula obulamu bwo bwonna. Okuvubuka okudda bujjanga empungu. Mwebaza Mukama, mwemwe n'ebintu mu bintu byonna byange. Mwebaza Mukama gw'emmeeme yange. Ekitiibwa kibeere Kitaffe n'Omwana n'Omwoyo Omutukuvu. Nga bwe kiri olibereberye, bwe kiri ne kakano, bwe kiri emirembe n'emirembe. Amiina. Katonda ayinza byonna atafa, tukwebaaliza ddala mu mazima kubanga okukiriza okutuliisa ffe okuweebwa obulungi obubonero buno obutukuvu n'emmere y'omwoyo. Gwe mubiri gw'omuwendo omungi n'omusaayi gw'omwana wo olw'obulungi bw'okufa kw'omwana wo omwagalwa omulokozi waffe Yesu Kristo n'ekisa. Era nga tuli bitundu ddala ebikattibwa mu mubiri gw'omwoyo ogw'omwana wo. Ky'ekibiina ekirina omukisa eky'abantu bonna abakkanisa. Era nga tuli basiikamu kusuubira obwakabaka bwo obutaligwawo okw'omuwendo omungi. Era tukwegayirira n'obuwombeefu, Ayi Kitaffe obw'omuggulu, okutubeera bw'otyo n'ekisa kyo. Tunyiikire okubeera mu kukanya okutukuvu. Era tukole ebikolwa ebirungi byonna bye watuteekateekera okututambuliramu kubwa Yesu Kristo Mukama waffe yaweebwa awamu nawe n'Omwoyo Omutukuvu. Ekitiibwa kyonna n'ettendo lyonna emirembe n'emirembe. Amiina. Emirembe gya Katonda esinga okutegeera kwonna gikume emitima gyammwe n'amagezi gammwe mu kubaanya n'okwagala Katonda n'Omwana we Yesu Kristo Mukama waffe n'omukiisa kwa Katonda ayinza byonna, Kitaffe n'Omwana n'Omwoyo Omutukuvu gubeere kumwe kuleme okubaako emirembe n'emirembe. Amiina. Katusigale nga tutudde tuwulire ebirango okuva ew'Omukubiriza. Abooluganda, Mukama yeebazibwe nnyo. Mukama mulungi ekiseera kyonna. Amiina. Mukama yeebale asobodde okutuleeta akawungeezi ka leero mu nnyumba ye. Olaba bwe kiri kirungi abooluganda okukuŋŋaana awamu mu nnyumba ya Mukama mu kwagala. Tumwebaza Mukama kubanga si buli omu nti asobola, ekyo tukimwebaliza. Nyaniriza abakristaayo mwenna, oba tulinawo abagenyi njagala kwaniriza, ssebo tusanyuse nnyo okulaba. Oviiriddeko wa ssebo n'amannya? Luganda 2016, 31st December, Nisarawa, Kuweereza Mukama. Tusanyuse nnyo okulaba ssebo, tusanyuse nnyo okulaba. Tusabira wano buli Sande 2 ezisembayo mu mwezi, era tujja kwaniriza okubeeranga naffe mu kusaba kuno. Bannange tweyanzizza nnyo okutuleetera omugenyi. Mwebale nnyo, mwebalire ddala bamwanguzi. Tweyanzeege.
kale bannaye mwenna abali wano abakristaayo baffe ababulijjo n'abali ku mutimbagano eka mbaaniriza mu linnya lya Yesu. Nga njagala okusooka byonna okwebaza ennyo Rev'd Mugerwa, Rev'd Coulson Stephen okuba nti atuyisiza mu kusaba kwa leero n'okutusembeza n'ekigambo ekirungi kyatuwadde. Webale nnyo Rev'd, webalire ddala. Kagano kwebaza Rev'd waffe Rev'd James ali naffe akawungezi ka leero. Thank you so much Rev'd James for being with us and for leading us so well, and we promise we will do everything we can to keep serving God. Njagala okwebaza Team Matayo be bakulembeddemu okuteekateeka okw'okusaba kwa leero, ate okubaweera obujulizi nti Team Matayo bali kyakulabirako kinene nnyo eri ekigambo kye bayita obwesigwa bwa Mukama. Balina omwoyo ogwo ogw'okusaavinga Katonda, oba bali bameka oba beetaaga ki bajja kikola baweereze Mukama. Mubakubireko mu ngalo ez'amaanyi. Bannaye Team Matayo njaba bategeeza nti ebintu byonna byemukola Katonda tabitwala for granted. Mu Luganda baba bakiwogerera bwe batyo, naye abiraba. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Nalabye ku mukutu the spirit of serving the Lord is so strong in Team Matayo, and I praise God so much for you. Mukama abawe nnyo omukisa aba Team Matayo. Era batuteekekedde bwe tuva wano mu hall waliyo ekyokulya. Batutegekedde ekijjulo. Njagala okwebaza n'abaweereza bonna mu kkanisa. Bannange, okuweereza Mukama kwewaayo ate kuwaayo. Naye nga mu byonna kyenkirabyemu nti wadde oba weewaddeyo tokozesa magezi go, tokozesa maanyi go, tokozesa, naye Mukama atambula n'akulaga ekkubo. Ate bw'akukozesa takuleka Mukama bannaye talyazaamaanya. Era muweereze Mukama, temulekeraawo nga naye bwe yatusuubiza obutatuleka. Abaweereza mu kkanisa mbeebazaako ensusso. Tulina abaweereza baffe aba IT wali emabega, tutera nnyo beebaza, naye leero benjagala okwebaza bokka. N'abalala mwenna muweereze era mwebale nnyo. Mwami Kalanzi ne ttiimu, Mwami Kafeero, Mwami Sekubunga, tweyanziza nnyo, tweyanzige omulimu gwe mutukolera. Be batusooka wano ffenna, abo ne Mwami Kyeyune baba baatuuse dda wano ku 8 nga batandise okuteekateeka. Mukama abawe nnyo omukisa. Njagala otwala omukisa guno okukoowoola abantu bonna abasobola okuweereza Mukama mu buli ngeri yonna gy'osobola okuweerezaamu. Manyi tulina omukisa gw'amaanyi nti mu ttiimu zaffe buli omu asobola okuweereza, naye ate waliwo ebintu era ebisingako awo bye tusobola okukola obuweereza. Kati nga bwe bali bwe baba bakola mu IT wali tebakolera mu ttiimu naye baweereza. Tulina abakwaya wano bayimba naye baweereza, tebali mu ttiimu. So nkuba omulanga eri abo bonna bonna abasobola okuyingira mu buweereza, okubeerangawo, okwegatta ku teams ezo ezibeera zikola nga ziweereza buweereza. Nsaba abasobola okwegatta ku kwaya, naddala mu kiseera kino nga kwaya eteekateeka Christmas Carol Service. Bw'obanga osobola okuyimba oba okubayo ekivuga kyonna oba okuzzaamu amaanyi, kyonna ky'osobola, tubasaba mujje mu kwaya. Kwaya practice zigenda kutandika weekend eno ejja, era bw'obanga ogenda okutwegattako jangu olwaleero tusobole okuteesa. Abakwaya bonna bagenda kusigalako emabega boogeremu katono ne kwaya master ku nteekateeka ya kwaya practice, zisobole nazo okubeera ennambulukufu. Ntuusa okusaasira kw'ekkanisa eri abo bonna abalina obugonvu, abalwadde,
abamu abatasobodde na kujja mu kkanisa naye nga baali agadde okubeera naffe. Mukama abajjanjabye n'abasuusa tumwebaza, twebaza Mukama olw'okuba Krista munaffe Agnes Naiga yasiibuddwa okuva mu ddwaliro, ali waka kati wajjanjabirwa, ekyo tukyebaliza Mukama. Ate era twebaza Mukama Mwami Kavuma tusanyusa okulaba, tubadde tuludde okukulabako, twako mukulabako ng'okyalina obuvune naye kakati tulaba oli w'amaanyi. Tukyebaza Mukama, tusanyuse nnyo okulaba ssebo. Ate era tulina mu makati gaffe abafiiriddwa, abamu tuyinza okuba nga tetutegedde, naye tusaba Mukama buli omu amusisinkane waali mu kyonna ky'abeera ayitamu, bakulwaza, kufiirwa, kusoberwa mu mbeera. Tusaasira Mukristaayo munaffe taata ne maama Basempasa abaviiriddwako omukyala oyo Kyalubega gwe mwalabye ku mikutu eyawummudde. Tubasaasidde nnyo, Mukama abagumye n'omugenzi amuwe ekiwummulo eky'emirembe. Nsaba bategezaako nti tulina omukisa okuva mu dayosisi yaffe, bagenda kutukolamu omulimu okutuwa engeri endala ey'okuwaayo. Tuyinza okuba abamu nga tubadde twagalanga okuwaayo naye nga ate tulina plastic, nga tetulina za buliwo. Abamu nga tetwagala kutabankana na kukola standing order, direct debit oba ebifaanana ng'ebyo. Kale Ekkanisa egenda kutuwa ekyuma kikalimagezi nga tusazaako busaze. N'olwekyo okutandika n'omwezi ogujja plastic mumuleete, muteekemu zero nnyingi, muteekeko muweereze Mukama. So omukisa ogwo twagufunye era ku lunaku olwokusatu oba omuntu eyali agadde okumanyaako ebisingawo ku kyuma ekyo, naye nze ne Mwami Kalanzi n'Ekkanisa y'Oluzungu tulina okugenda ku diocese, ku Southwark diocese okufuna training y'ekyuma ekyo, then tujje wano tubannyonnyole card reader nga bwekola. Naye nga ekyo kijja kuba kya mukisa nnyo, naddala Bakristaayo bannaffe ababeera eka, wajja kubaawo enkola endala era nayo online, okonako bukonyi n'oweereza okuwaayo okwo oba obweyamo obwo. Okujjukizaamu katono nga bwe nabagamba Sunday ewedde, cleaning fund ekyatambula, ttiimu zonna zikubirizibwa okuwaayo okutuukiriza obweyamo bwa buli ttiimu, buli mwezi £5 buli ttiimu. Bw'oba nga oba muleero mulinawo kyemugenda okuwaayo, ndowooza omuwanika waffe waali Kyasemambo wali emabega, so okuwaayo kwonna musobola okumukwasa oba okuteeka mu akawunti y'Ekkanisa butereevu n'oteekako nti cleaning fund. N'okubajjukiza nti waliwo eyansaba okunnyonnyolamu ku katono cleaning fund, kati wa weetuuse tukuŋŋaanya naye ziragawa. Bwe mba mutundulako ebweru, feesi yaffe eyo yali yonna emenyesemenyese ne grounds zaali zizise. So ekyo kye kyasookeddwako. Clean omulimu gwe yasoose gwa kukola grounds, n'asaawa okwetoolooza Ekkanisa yonna, kati tetukyalina muddo, n'afikisinga ne fensi yaffe. Cleaner tumwengaging okukola ebintu ebineneko bye tutasobola kukola routinely. So bwe tuba nga tukozesezza hall ku lunaku olw'okusaba, ng'era bw'ohayaringa n'ogamba nti nasasudde £2,000 ngenda kuteeka mbaga yange mu hall, bakugamba gireke nga bwe wagisanze. So naffe kitukakatako bwe tuba tukozesezza hall okugireka mu mbeera ennungi ng'eri clean. Naye ye clean ate ajja kutandika n'okulongosa ku hall naye ng'ajja kukuuta floors, kukuuta toilets, ebintu ebiwe ebito ebinene ffe bye tutasobola kukola ku Sunday. So n'olwekyo mbasaba n'okugenda mu maaso n'okukuuma ekifo kyaffe nga kiyonjo, wadde tujja kuba nga tuwaayo cleaning fund. Era ssente zaffe zatandise okukola, paundi 10 ezisooka zagenze. Ssente ezo tuzijjamu akawunti yaffe ne tuzikwasa omuwanika owa PCC, owa main PCC, Ekkanisa y'Oluzungu.
so tujja kuba nga tuwayo paundi 100 buli mwezi. Oba mukitegeerezo ze ttiimu 2, n'olwekyo kikakatako buli ttiimu okwanguyaako okubeera nga tuli up to date, kuba tujja kuba nga tulemererwa okuwaayo tunaaba nga tetusobodde kukuŋŋaanya nga bukyali. Tukyali bulungi, mwebale nnyo, mwebalire ddala. Nabawa update last Sunday teams wawe ziri mu kuwaayo. Tulina arrears ndoza za ttiimu emu n'akatundu. Nga maliriza kubajjukiza Christmas Carol Service yange ennaku z'omwezi 19 December wano ku saa 8 ez'olweggulo. So kwaya okweteekateeka naffe abakristaayo okubeerawo mu Christmas Carol Service eyo. Sebo oba obadde olina ekibuuzo naye obudde butuliridde. Yes, sir. Sebo nga tweyanziza bannange, ekintu ekyo mukitegedde bulungi, tweyanziza sebo. Okutandika n'omwezi gwa January. Yes, sebo. Tweyanziza sebo, tweyanziza. Kale sebo, tweyanziza sebo. Kikubidde mu ngalo. Tweyanziza sebo, tweyanziza. Alowooza nno nti abatiimu Matayo bafunye memba omupya. Temwagala kuyingira mu ttiimu. Olunaku lwa leero lwa ttiimu Matayo lwe wajjiddemu mu kkanisa. Kale sebo. Kaakati nga maliriza njagala kusaba abo bonna balina kye bajaguza olwaleero, birthday, anniversary, anything, if you're celebrating something special, naye okusingira ddala abaazaalibwa mu October mwenna, October birthday babies, mujje wano. Rev'd James agenda basabira, tubayimbireyo akayimba. Stella, Sister Stella, October baby. Our October babies. Sebo mwami Kabali, sanyusa okulaba. These are our October babies. Happy birthday to them. If we can sing happy birthday to you. Happy birthday to you. May God bless and keep you. Happy birthday to you. Okay, Rev'd James, if we may ask you to come and bless the October babies and give us a blessing. Before we pray, just to mention that October babies have a special place in my heart for obvious reasons. Thank you. For those who know, they know. Yes. Yeah. Thank you. Well, let us pray for these lovely ones. Gracious and ever-living God, we give you thanks for the gift of these dear ones who are celebrating their birthday this month. We give you thanks for blessing them with many blessings. We give you thanks for blessing us with them. We thank you for all the gifts that you have bestowed unto them, their passions, their desires, and how they have impacted our lives and the lives of all those who are around them. Gracious God, we pray that as they celebrate their birthdays, may this day be a day that they will see, know, and understand how we all do love them and all those who are around them, of how much they do appreciate them. Gracious God, we pray that may you bless them with many, many more birthdays that we may be able to celebrate together with them.
We pray, gracious Lords, for the desires of their hearts for the coming year, and we ask that by your will may you fulfill them unto them. We pray for your blessing upon them, in the name of God the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Happy birthday to you. Thank you. Abooluganda kambasabe tugolokoke tuyimba oluyimba olumaliriza okusaba 2:5 tewali munsi muno mulongoofu.